Sevens ng'agamba Prince Samira teeka wano. Ko Prince Samira jjawo amagalo sijja kuteekawo. Prince Evans tetumumanyi nnyo ng'omusajja omutezi w'ebibatu. Musajja avaayo lumu mu mwaka. Kati bwakuwandiikira oluyimba nga yiye aluwandiise n'agamba nti gundi jangu kayimba kano akawulira otya. Kale kajja kunyuma nga otegemu amaloboozi tukayimbe. Kitegeeza kiyamba ggwe. Tomuwadde wadde 10 byanjawulo. Okujja wakuli serva nomugamba nyina milioni zange 2 mpandikirayo oluyimba. Naye okuyita n'agamba jangu tuyimbe. Bwagamba nti jangu tuyimbe oluyimba naawe n'olulira muddala nga lujja kukola bulungi. Ng'ate n'okubamu akafaananyi akalala ng'abantu abazze bakwebakako tolina nakyo bafunyemu. Bakwebakirako bwereere tolina kyo bafunyemu jasi kutuusa ku ntikko. Olondako kimu n'ogamba kale kiriwo ekintwala mu maaso. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omukyala amanyiddwa nga Prince Samira oba mumumanyi waliwo omukyala oyo Prince Samira ayimba ennyimba ze ennungi nnyo bazikuba nnyo ku mikolo. Prince Samira wiiki eno gye tubaddemu yavuddeyo n'akola interview ne Media. Ababadde mu interview eyo n'annyonnyola ku mwana mulenzi kuli Sevens era ng'alaga okwemulugunyako okw'ekika ekyawaggulu. Agamba nti balina okola project era bagikola n'oluyimba lwafuluma. Waliwo oluyimba Serena Bata lwe yayimba ne Ray G. Oluyimba olwo kuli Sevens yaluwandiika. Kuli Sevens muwandiika oluyimba olwo baluyingira mu studio ne balukuba ne Prince Samira. Prince Samira ne kuli Sevens bakola olwo oluyimba era ne luggwa bulungi. Kati ki ekigaana oluyimba ofuluma ate ne tumaliza nga Serena Bata yaluyimba ne Ray G. Kuli Sevens yamugamba waliwo edda we twali nga bato bagamba mpaako tolizaala kalema mpaako batwayogeranga enkola eyo. Ofunza okutega ekibatu. Kuli Sevens ng'agamba Prince Samira teeka wano. Ko Prince Samira jjawo amagalo sijja kuteekawo. Siteeka wano zijjeeko. Zijjeeko. Ekyegalo. Engoye. Naye oluyimba olwo twalabira Prince Samira ajja sigala nnyo ng'ayimba za mikolo. Banga kuli Sevens tetumumanyi nnyo ng'omusajja omutezi w'ebibatu. Musajja avaayo lumu mu mwaka. Kati bwakuwandiikira oluyimba nga yiye aluwandiise n'agamba nti gundi jangu kayimba kano akawulira otya. Kale kajja kunyuma nga otegemu amaloboozi tukayimbe. Kitegeeza kiyamba ggwe. Tomuwadde wadde 10 byanjawulo okujja wakuli serva n'omugamba nyina milioni zange 2 mpandikirayo oluyimba. Naye okuyita n'agamba jangu tuyimbe. Bwagamba nti jangu tuyimbe oluyimba naawe n'olulira muddala nga lujja kukola bulungi. Ng'ate n'okubamu akafaananyi akalala ng'abantu abazze bakwebakako tolina nakyo bafunyemu. Bakwebakirako bwereere tolina kyo bafunyemu jasi kutuusa ku ntikko. Olondako kimu n'ogamba kale kiriwo ekintwala mu maaso. Abawala bakoze ebintu bingi nnyo okuyitawo. N'olaba omuwala ng'agaggawadde bugaggawazi manya nti alina byakoze mu bbaaka behind the curtain yitirivu. Naye okozesa obulungi era osigala oli mulamu n'oyitawo. Kati nze kuli Sevens okutega omuwala oyo ekibatu ng'ate kuli Sevens musajja muyiiya ajja kumala kwena oluyimba olala oluyimbe zikiraba mu buzibu. Nze ekibuuzo kyakiri nti ani yakyogedde ekyo nti omukyala Prince Samira yennyini yayogedde nti kuli Sevens oba ate omuwala kubanga nze sikyesiga bawala. Prince Samira ye yayogedde omuwala yennyini yeyewaako obujulizi n'agamba nti kuli soyo nali muwa ekitiibwa ky'amaanyi era namugamba ng'oli muganda wange babazaalawa kuli Sevens yamugamba baganda bange mbamanyi bali ali mu kyalo naawamira tulabangako ate gogamba ota nti ndi muganda oluyimba lugenda kukola genda kukolera genda wali teekako kondomu mumalirize muyimba oluyimba. Nedda naye ndowooza my God akati nekyo kyabulabe naye ate era kiraga naye nze ninamu okweraliikirira omanyi abakazi I'm sorry for women out there abakazi balina ekintu kye bakozesa buli babaawo engeri gye balemererwa okukola kye balina okukola. Omuwala oyinza okubeera naye nze nkozeeko n'abawala mbamanyi okola naye
professionally ochekedde nze ebiseera bisinga sitera nnyo kwagala kubuukira muntu gwenkolagana naye sitera kirwawo naye okola naye professionally bwakulaba nga oli professional nnyo ani ayagala kukussa ye ku levo ye gyakoleramu ki kubanga alina ababoda ba bamutwalira obwereere alina biki bwe bityo nakola bwati kakati olumu bwe giwunya ne bitakola ngagamba ate abasajja tobamanyi naawe bw'abanga tafunye kyayagala munnange ekyekyo naye ng'oluusi bo be banafu abawala abo ekisookera ddala bamanyi okulowooza nti buli adiringa naye amukwana jangu ku studio ku saa 4 najja ku 8 ate nga bwe yeekoza nno munnange nti nga takoze bintu biri mu ngeri eri profession nze nno munnange mbadde awo ate bwe mbadde awo ko ni mukwano gwange najja kubanga yalowooza nti you have a soft spot for her wekekere bulungi kati bwe mulemegana okukola kivaamu nga naawe ng'omuntu ategeera nguga mumanyi what oluyimba ze naluwandiika omwana lwaki mwesibako kyovola sisobola kugamba kukkiriza nti prince gundi Evans yatega ki yatega ekibatu okyegedde Evans yatega ekibatu okyegedde okuleka nga ate n'akyogera naye otherwise you hear a different story abawala bangi nnyo mwe bawala mmwe muli very unprofessional odiringa n'omuwala ng'okimanyi bulungi nnyo nti tugenda kukola naye nga gw'obala bizinensi ye ng'alowooza nti ono oyo Bukenya njagala newe natuuka ku 8 nasooka n'amaliriza ebibye kyokka mwe muli mu bizinensi olutuuka wali atuula akola ati kyokka Bukenya no naawe Bukenya nze ebyo ebikunyiiza oba tukole so ekivaamu Bukenya omanyi kyakola ng'agamba bw'ati agamba omanyi omwana tujja kukola ng'afuna gwakolagana naye gwe ng'akuteeka ku idoling era wayinza n'okugambira nti ABCD wagwadde yaso okyegedde bulungi nnyo abayimbi bonna abatakoze buvunanyizibwa baze Chameleone kyaliwayo naye Chameleone akugamba tebakulimba teri mukisa omukisa ogwekolera oyo Chameleone ne sound 8 ogwekira agenda mu studio microphone eri kuno kono eri bawulira sound mula njagala bawulire this is communication gwe tewasoma this is communication asomera ero twagutadde kuno ani yagutaddewo temuyomba ani kyengamba tokoona lwaki bali bawulira mu edise this is communication eno communication omusajja atabuse omanyi kye bayita okukuba emmeeza tugende maaso teboogera njogere bagikubako ne bagistronga ng'omaliriza nga mmaliriza ku nsonga eyo nti n'abayimbi baffe balemereddwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe mu butuufu bwabwo kakati abo abaana abawala naddala balemererwa okubeera professional gundi radio yabagobanga twabalabanga nga radio akuyita bwemoolamoola n'oyogera waliwo eyayogera ebyekisirusiru mu studio nga ne radio akamugafuluma n'akyusizaawo n'abikola ate ng'asobola obyekolera kubanga lwaki nti omuwala ye eva alowooza abawala abasinga balowooza nti bw'odiringa naye oba oyagala mukwana ontegedde era ye kasita omukubira emirundi egi ng'akuteeka muba mukwana ne bwomuwa buwi ku ssente n'ogamba no oluusi abawala abamu otegeera nti alinamu ekizibu okyegedde naye ng'ate toyagala n'omusika omukono ate bw'atuuka mu banne okyegedde aba ayayuya aba buli ssaawa alowooza essimu agenda kuliko data nga tagikebera naginyigaalaba buli kimu kimutamye alowooza landiroodi talina paadi maze mumulaba asobola okuba nga yagazula n'agamba omwana ono alina eddoboozi bukimu akirina talina sente za studio talina sente zaki kamuwa oluyimba Sevani wabaye nga yawandika oluyimba lwaki yalondayo mu bonna abawala bali mu ggwanga so nze ebyokutega ekibatu ebyo sibikkiririza abawala bangi bakikozesa nnyo nga escape route however gyebiri kale wakati tubivumirira mu abagala okuyisa
buli muwala gw'odiringa naye oyagala kumuyisaako waya kati wakati ng'abantu beewala okuba nti batega ebibatu basalawo funa abakyali ewaka wiiki ewedde twali wano tolowooza ti nno buli ayenda ayenda kuba talina mukazi waka abantu baagala nnyo kwe tokimanyi ti nno waliwo jjajjange yaŋŋamba ti nno bukenya tobeeranga n'omukazi omu bw'obeera n'omukazi omu kyakiyinza okubeera ekibi omukazi bw'agenda mu nsonga nawe oba oziyingidde bw'azimalamu ennaku ennya nawe oba ozirimu ennaku wazindaba kati omusajja omu wemanyi yalina omukazi owokubiri kati n'agenda ewaka nga musajja agenzi acyamusi mwoyo yamulinnye dda agenda tuuka ewaka omukazi aziyingidde kyova olaba nti kirungi byo bwoba oyingira ensonga ate naawe bwoba oyingira omwoyo wano kasimu okuonako nomugamba mama kabe gy'oli oli otya ndeeta leero ogenda kakasa ate abedda bambalanga bugoye bumyufu omukazi ataddeko akatambala omusajja amanya mama zeeke yerera esigosigenda agendayo kati omusajja we yagenda wakambalanga ennaku ennyingi ng'era yeebuuza lwaki okalemeddewo kayagala kunkyala ndekayingidde ennaku omusanvu kasakayinga ennaku omusanvu mama gundi nayandifunayo ekisajja ekirala kimatiziba kati bunange omusajja ng'afuluma nju bino ebyokwekandagaza ene n'atabuse amukwata tibenangaze nakizenjiredda n'azambala omukazi n'amugamba olagawo nze ŋenze n'alisirika mukazi yali yamanya dde omukazi owokubiri waayo mukazi ng'akubira owa booda we jangu yangwako kati sawa ziri ssatu nya za kiro musajja ng'afuluma emmotoka ng'agivuga nga n'omukazi afuna booda ng'agobera mmotoka omusajja aba yakatuuka atuuse amaze n'okunaaba bulungi nnyo agenda kutandika nsonga dinisa gulawo ojja kuluggula musajja n'agamba teriyo musajja addamu kweyimusayimusa ng'awulidde ekikanga omwoyo agenda kasi n'akwata ejjinja n'alikuba ku ndabulwamu mutaka kasi yagamba omusajja genda wegayiridde genda temundeetera bizibu n'ayitawo n'akolesa emolokolo n'ajingira ne badda ewaka namugamba gwe towummula kutosobola kwekakanya embuzi emala omwaka mulambe eri emale kusala naye nomunange lwakwandi leero tetuze mu byabakojja naye ng'ekyamazima abakazi balina engeri gye bakinywamu abasajja okyegedde bo eva bagamba teweewummuza atasobola kugumiikiriza essaawa obusaawa okwewummuzaako oyinza okuwummula okussa oyinza okugamba nti kampumulemu leero sijja kussa kikole era oba magombe ofa mufi okukussa kwakunsi katonda yatukola ffe abantu ate munange ate nowulira esasira embwa ng'okimanyi nti waliyo embwa waliwo ne kanalo eva mu bulamu bw'ensi eno waliwo kanalo gye kebampadde kadagala ndalabye embwa jo nabadde basalize busaabaleero kanate nvuga tulaba embwa nga zeegobagobanya balaze zeegobagoba yogera nnyo tuwulire akubakamba yogera bakuwulire bukenya waba ayogerera ddala yogera abaana bo bakuze otyaki sembera wano ku muzinga yogera walabye embwa nga zeegoba yogera zereka njogera ekyali yogera ekikyo embwa esobola okuva mu bulamu bw'ensi eno nga teyeegasse ennume kitya embwa buli we zirunduga zijja embwa nga mukaga nezibeera ku nkazi eki emu kati bakulima nti waliyo embwa ennafu ng'erabikana bubi ng'egenda kulya ey'amaanyi yeerya era yeekangala n'erya kati kakutande ennafu ebeerewo ng'ey'amaanyi yagenze kunoonya kugyako ennafu bagikwatireyo bagisibireyo ey'amaanyi tobwomya ayinza nobuwulira olumala bwomya oba tebuwulira kubanga eddayo kunyiga biwundu ofuna zinne waazo bagiteekeko evvu omunyo bagisisa amazzi bagiruma enenena kati embwa buli weba nga nsiiwuufu zirina okwefanga nga nsiiwuufu ate nga nnafu ekoma kubeerawo ku mukolo abalala ne balya omulundu gwo ne guggwako neddayo
newulira ndi kati emikolo giri gindi egenda otuukayo nga waliyo bakabejja abaliyo eva mu bulamu bw'ensi eno nga teyeegaddanze naye mulimu n'abantu era bavaamu nga tebakusobodde pozi nga bakuloga kale nga tuvudde awo tibugula munambe ewedde nga tuvudde awo weekend ewedde twali wano waka nyini kozi baali tebabikakasa n'oŋŋamba Eddie Kenzo yategese Thanksgiving era wali olabye ku bbaluwa gye baali bawadde full figure noga mukolo guno eyo gyeri ekyaliyo gandi enebbi eyo gyeri ekyaliyo Thanksgiving teyabaddewo yabaddeomukolo gwo tebagulanga munnange nze nalaba Kenzo butaba nga tavaako ssente Kenzo mugambo waayo nyenako enjagala okuyisawo afunire bwezi tavaako ssente atandise okwambala engoye ezitaliiko nsawo nga situmanyi nti ategeka mikolo fene emikolo twagyekanga bwekaaza olwo n'abali muli ku lusegere abatamanya nti emikolo gyegiri so gyali mikolo gamba twavaano gwe ng'ogamba naye walina okubanga waliwo omukolo wani tesobola kuba Thanksgiving kweli omukolo munnange gwagenda mu maaso bulungi naye ekyenjagala ogamba abantu abamu bagamba notatuyita nawulira ne Jose Chameleone ng'agamba nti Kamili yakuba amasimu nanisito notatuyita okukyala kubeera kwa bantu batono kyala era biseera ebisinga bakyala basenga kati senga ne mumuwa olunaku olw'okwanjulasenga n'agenda ewa mukulu munne taata wa Nganya Mutoolo n'amutegeeza nti era nakakitegeerako era taata abeera eri ng'amanyi nti ewa senga wali abagenyi abagenzeeyo ku lwa Nyamutolo amugambako akimanya era ne guggwa bulungi era senga kyemukakatako nabano kye baakola okusituka n'agenda ewa taata mukulu munne n'amunyonnyola nti ensonga ziri bweziti n'ebifaananyi byebyo buli kibi n'abibalaga nti olunaku bweruti ne bweruti tugenda kujja okwanjula in fact si tugenda kujja eyo yekulinga okwogereza okusookera ddala nti ebbaluwa bw'otwala ebbaluwa eya taata ogiwa senga n'omuweramu ne transport amutwale ewa taata nti taata ebbaluwa eno ebeegenze kumusaba titusaba okukyalako mu makaago ku nsonga bweti taata eyo ebbaluwa waagiddamu nakkiriza eitha ng'akyusa deeti oba ng'agamba nti nedda sibalaba ewange nga muleetera empale oba ng'agamba nti baana bange mujje mwalwawo dda ng'olwokola ki era mu ntandikwa y'okukyala eno kwe kubeeramu okwemanya oli wa kikaaki tetukwenda kukola mawano bakuzaalawa taatawo yaani mukasolyaki abaana abamu tebabimanyi nalaku zino babyonoona ne taata olusi abeerawo biri bogus in fact abamu kati kye bakola ate okukyala kugenda mu maka abamwavu ayanjudde mu lukujjukujju naye ate ennaku zino era abakyala ate ne bateera oyo abamulalu baba tebavudde ku nnono ennono twakyalanga wasenga nze nakyala wasenga naye mugiwe nti ennono yo yaviibwako dda nedda abamu kuba kana nalabye bagenda nebbi Kenza alaga nebbi tujja ne gundi agamba nebbi tujja mu maka agakitaawe ennebbi kati era eyo Thanksgiving ndala bebaza Katonda olw'okuba nti yaweebwa obwa minisita era sawa zino ali mu celebrating 100 days cause obwa minisita bumazeeko ennaku 10 kale bagenda kukola omukolo gwo ne mwami Museveni nalabe agenda kukola ki kyeŋŋamba bakole bangu ye nga tebanakola lishafu tesobola baona omuntu gwe baludde kuba nalabye ebyana nga bikomyawo zi messages wazirabyeko no ngamba kubyembaga kubyokwanjula okukyala bwe kwaliwo ebyana ne bitandika okukomyayo messages ya Kenzo ne Rem biri ebikadde nga mugamba mama amalo nkwagaliza mirembe gyokka kati nga babuuza kati ye Rema yayagaliza ku mukulu Rema yitayiza kumwagaliza teri mukazi kakikwanguyizeeko. Don't even waste your time. Rema ebintu byonna bye yakola yabikola kulumya Kenzo. Rema yali akyasobola bulungi nnyo okukola bye yakola nga talumizza. Okyegedde? N'okusigala mu maka.
yali asobola bulungi no ne bw'atandisigaddemu eryo ddembe lye ng'omuntu yali asobola bulungi nnyo okufumbirwa respectfully nga talumiza nga tataddewo bintuntu yali alumya nayimbirako nenyimba ate ze siri muyembe ate ze siri mango ebyo byonna byonna yali asobola okubireka nasigala ng'akoze kyeyakola. I think so. I think it's worth wishing them the best in their marriage kubanga ekyo nze nkitunulira from another perspective. Otunulira obufumbo is an institution etuzimbira bino byonna betulimu. Ono yakulira mu maka agalimu taata ne maama, gwe wakulira mu maka agalimu taata ne jajja. No, it doesn't matter. It doesn't matter. Ochekede buliriza, it doesn't matter. Ochekede ne jajjaawo yalina jajja musajja. Ochekede so amaka institution y'obufumbo yevaamu ffenna. Ontegede bulungi nnyo. Goyinza okugambira taata wange teyaliwo nnyo naye nalibeera nnyo ne jajja wange. Yes, jajja oyo yaliko omuto nga taata nga si jajja. Kitegeeza ki? Nti parent. Ba parent abalungi babeera mu maka. Bava mu maka. Era naawe fuba nnyo kulaba abaana bo obeekuliza bakule ne taata ne maama. Webale nnyo. Oleme kudda mulinze nakulira ochekedde bulungi. Gwafuna mukisa okuvaamu. Omuntu bw'aba alina wange lwoyina ensobi z'okola nemanya nti ono jjajja we effect ya jjajja emuyingidde ebekuyingidde. Maliriza submission. My submission is twagala okwebaza Eddie Kenzo olw'akabonero akalungi kewalaze ne Honorable Nyamutoro naawe akabonero akalungi kewakoze ki kewumwalaze mu kukola ensonga ey'obufumbo buki. Nyamutoro yagenze n'atugamba nti omwana wange tandeeterangako ku musajja. Bwe yandeetera omusajja yandeetera ono. Kati abantu bo balowooza mbu nti Nyamutoro nti taata yagambye nti taata we nti oba omwana wange oba abadde teyeegatta nga bakimalika kye bagenda okugamba. Tutegeeza abantu nti no taata wa Nyamutoro wagamba nti omwana wange tandeeterangako ku musajja tekitegeeza nti nasookedde kwali. Kisoboka nakyo kisoboka mweno Uganda kisoboka kyalo omulungi bwati kisoboka anti abalungi babbe batya bannabbi jjoga bababuukira. Era nange nasalawo bwe ngenda mu bbaala ninda babwala nga bali basatu asingako obubi gwenkwana. Bannabbi gye bababuukira kati nkwana nakitende talina waaganira bashakira ne beewunya nti nakitende afunye nga nze kyali wano. Anabaddagala ki nina kitende yeewuunya nagamba nze gwalonzeemu mu bangi sijjagaana nayanguyiriza nigwejagamba okwagamba ngenda nashira. Twakwebaza nti Eddie Kenzo era abaana bona ba big talent namwe mulabe edya ku Eddie Kenzo muwase. Tosobola kuweza myaka 25 tosobola kuweza myaka 25 ng'okyali ku lujja. Teri kyabulabe nga kukola byabafumbo ng'ate toli mufumbo. Abaana abo beegatta ne beegatta ku makya. Oyinza okusanga omwana nga yeegatta okusinga tabaatono omulala. Twalibadde nga bisolo ng'oli watasooka kusala tomwebakako. Ne kati Katonda atuwa eddembe omuntu niwaba ogenda olw'e Masaka n'omukwatako wano. Omuntu ne bw'asala tomanya addamu kwebuzaabuza ate bw'asala lwasinga n'okubeera omukambwe. Era bamukambwe kazi yakwata empali yange n'agikwata kakaji kasukemu nali eyo jinja. So kikyegezaako gwe naawe yagisika gaakika jinja muloogi bino bitugamba muno eddakiika emu nyina busemi nyina obudde edduka mangu kati nyingira ekinaabiro n'abalowooza munange agenza edooza ku refreshment tuddewo agenda okulaba akwata empali n'agisa namukambwe ebite neŋŋamba nfu yagenza osanyuka ate saa wabayo nakuwadde ebinzitisaamu lwampaka mwoyo okuyumusibwa oyinza omulabako empewo ziba zadduse nalabye ku gundi ku esho ya Sekyewa eyabadde ku gundi Papazi
bakubye oluyimba lw'engoma eŋŋanda empewo zaali nnyo abantu nduga yasinga okukola ebintu nayiseewo ekiro ekiro sawa zaane nga ttaano nedda nayiseewo ekiro sawa nga ttaano mukaaga nempita ayitawo naye saayingidde naye nga ndaba wakwatiridde kateteze ebyo bikaali mbadde sikyali nnyo omuntu wa bikaali katata awo nawo waliwo abayayiyayi lubaale yabadde wali amwala anyirira zamubuuseeko ziti n'agenda okulaba ali mu bantu bangi nnyo nagamba bambadde kinaatuula n'akola ati naye nga yategedde ekyabadde akimanyi bulungi abimanya engoma eŋŋanda bwegiwuliranga ngaoliko lubaale emisinde ate waliwo ekisajja kisimanyi kiba kyekyani atali Hasani waliwo omuvubuka omusajja omulala era nabulako ngaabikola abantu wali wansi olaba mu kavala Entebbe Road mu kavala awo waliwo wasomaatya mu kavala awo muyimbi bamwita simayani nagamanaga simayani ayimba ebintu ebyo ate yajja leeti nga batalidde dda nebasulasula Entebbe nebayiwayiwa ebintu nakayima abamu badduka ne ku stage ne bagera ali ku stage nogamba bano batandise okusabirira wano. What are they trying to do? So the idea is bw'oba olinamu embeera eyo ogendereza